omwaka oguwedde Ministry y'ebyentambula yaleeta enkola y'okukuba ebipapula ebyakagwirawo abagoba b'ebidduka abatagoberera amateeka g'oku nguudo okuyita ku kamera eziri ku nguudo. Ekintu kino kyawakanyizibwa nnyo abagoba b'ebidduka naddala aba taxi nga bagamba nti gavumenti yali epapye nnyo okuleeta enkola eno gye baalumirizanga eyali egootaanya omulimu gwabwe olw'engasse ennyingi eyali yeetuumye. Ziri ssente emitwalo 2 kati ate ne batuwa ennaku 3 ate muno osasulira emitwalo 6. Nti omulama gwereese ti mubi aye gwetaagamu omusomo n'okutereeza enguudo. Kaza ya gavumenti buli kijja kyonna kiba kipya matu gaffe. Kino kyawaliriza yali minisita w'ebyentambula mu kiseera ekyo Gen. Edward Katumba Wamala okulangirira nga bwe baali bayimirizza mu nkola eno basooke beetegereza awamu n'okukola ennongoosereza mu byali bitatambula bulungi oba oliawo ng'era okuva olwo wazze wabaawo emisomo n'enkuŋŋaana ku nsonga eno ezeetabiddwamu abantu abatali bamu abakwatibwako ensonga. Budget is not about money collection. The budget is driver behavior. Empisa zongo ovuga ku luguudo kyovora ba twaresimu n'obukwakuluza obulala apart from the ticket tuyinamu the merit point system tusobola okujja ko points tusobola okususpendinga badge wa public service vehicle driver nebirala. Kati olwaleero mu lukuŋŋaana olusembyeyo olwetabiddwamu abakwatibwako ensonga omuli abavuzi b'ebidduka, Wilston Katushabe, Kamiishona mu Ministry y'ebyentambula, ategeezezza nti byonna ebikoleddwamu ennongoosereza ne bikyusibwa bagenda kubiwaayo mu lukiiko lw'abaminisita olwo balindirire ekyokuteekesa ebinaaba bisaliddwawo mu nkola. Ebirowoozo butwafunye kuva mu bantu bijja kwetaagisamu okulongoosamu omuteeka cabinet bweba ekisiimye kubanga tugenda kufuna ebirowoozo bino tuwandiike bayita cabinet paper. Minisita waffe ajja kutupresentinga mu cabinet bweba walimu nga ebyetangisa like fines, like number of days within which you are supposed to be fines. Byonna baba byetaaga okuddamu etteeka ne likyusibwa Parliament. So ebyo tujja kubikola. Then gamba nti fine tugiwe nanyini moroka kubanga ye key stakeholder oli driver kati bwamanyi nti bagenda okumunoonya n'asasula ticket eyo ajja kubeera responsible. Ono alaze nga bwe bagenda okukwatagana n'ekitongole ki KCCA ekiddukanya ekibuga Kampala okumaliriza ekyokussaawo obupande obulabula abantu ku makubo saako ne kamera z'oku nguudo. Nga twamaze okwogera ne abantu baffe ab'omu department ya National Roads, KCCA n'aba department ya District Urban Roads put these cameras, then walina okubeerawo ki those signposts n'enguuto nga ziriwero mark. Tujja kusooka ne Greater Kampala, but all these new roads that are being constructed within the country ekintu kya gundi kya signage ne marking, it is now being done. Moroka bwebeeze nga tekuli any congestion anywhere, it should be releasing you and you go straight without forming the line. That's what traffic management is all about, and that's why we need these traffic lights. Katushabe ategeezezza nti amateeka tegagenda kutaliza n'abakozesa eŋŋombe z'omu bidduka naddala ezo ezikanga abantu saako n'abo abalina obugombe mu bidduka mu ngeri etagoberera mateeka. Guidance bwe baziwedde zijja kuba enforced now by all government entities, but still police has the right now even to impound any vehicle that is using sirens illegally without the permission of the commanding chief. Genda kutuula ne gundi ne nemma tulabe moroka ya bus oba ya lore zibayita decimals, ina decimals ezijikiriza okuteera engombe n'ogamba nti endejja kutiisa abantu oba tejja kubatiisa okuva ku nguudo. Ebyo nabyo kati bijja. Akola ng'omumyuka w'akulira poliisi y'ebidduka SCP Musinga Norman ayogedde ku ky'okuvuga endiima ng'ekisinga okuvaako obuzibu ku nguudo ng'era asabye ekibonerezo ku nsonga eno kibeere kikakali. Kyambadde Shadrack Joshua yakusakidde eggulire lino Cracket TV.